Ekanisa zeewo. Ozirira mwezirete. Tuzimba kanisa. Njagala yagimenya agitegeere. Provision basiya. Agizizaawo. Emitwalo 10 najo gigino. Gwe tuzimba kanisa. Gwe kyoyina kirete. Tuzaawo kanisa. Mukama kole bulungi. Tuzaawo kanisa. Tuzaawo kanisa. Tuzaawo kanisa. Buli kyoyina kirete. Ne bw'oba oyina 10 lulete. Ne bw'oba oyina 10 lulete. Tuzimba kanisa. Mukama abakole bulungi. Mubyaleeta okuzimba omubiri guno Katonda anaawe akuzimba omwaka guno mu linnya lya Yesu. Tuli mu kuzimba kanisa kyoyina kirete. Tuva wano nga tuzimbe. Mukama kole bulungi maama. Ngambye ne bw'oba na 10. Beerera ddala wano. Tuyina kirete. Buli kyayina baŋŋambye muzimba kakati bategeere njala town clerk akimanye. Maama deputy mayor. Town clerk amugambe nalabye omusajja omuddugavu nga yakulira province eno yalese kanisa agizizaawo. Yalo kimugambe. Leeta ne bw'obaana 5 gwe bireete ffe tuzaawo kanisa. Ekyaffe kuzaawo kanisa. Affe tetufaayo amaanyi agayina agende gy'agenda yeeyongereyo. Naye ffe ow'amaanyi waffe ye w'amaanyi w'abaani. Kakati buli lw'olwana ne Katonda. Mukono gwa Katonda bw'oba ogusobola okuguwangula lwana naye. Nga tuyita mu Kristo Yesu tuwangula. Sumba siffe bataata baabo mwoyo. Naye ffe tuyimira mu buyinza obutwala ekkanisa mu province eno okusimba ng'ekkanisa ng'ekimu ku kitundu kuffe ekyo kye tukola. Taata w'omwoyo tagamba ate ffe twamugyeko obuyinza. Kati njagadde mbitereeze bulungi. Ffe tuli mu NAFBAC, oli kitundu ku NAFBAC, tubeera n'obuyinza ku makanisa agatukkiririzaamu. Kakane obuyinza buno tubukozesa olw'ekyo ekyatuweebwa. Tulina wano ne Shabani ajja tuzalira nali musiraamu nendokoka. Kati ono omusajja omusiraamu baba atulwanyisa alabire ku nze ndi musumba ndi musiraamu nembizinjirya. Kitegeeza gye tugenda okulya enkyegenda agenda kusalibwa musiraamu. Salibwa musiraamu yetusalira wano. N'abaasi waali ya kapiteni. Kapiteni jakulawe tukulabe. Kapiteni waffe ate nomumanya bamumanyi. Sebo ogenda kukola kiku ku bizi tunasala. Bizi nze ngenda okugisala. N'abaasi muzukulu wa Sabani kayinga wali mutulani. Abasiraamu bagirwanisa n'ekisala. Abali abasiraamu amuzanye tuze kuzaawo kale. Mukama waffe yeebazibwe. Kakola omulimu gwe nawulidde ku mutima. Tulwana ku kanisa. Bw'okwata ku kanisa oba okutte ku kanisa yonna mu Uganda. Nze Natulinda John Bosco omusumba atwala kanisa eya Imitators of Christ Ministries mu kifo kino wetuli era gye batemyetemye. Ekanisa eno ebadde in existence okuva 2021. 2021 mu mwaka nga gutandika twatandika kanisa eno era ne tu acquiringa ettaka lino nga lituweebwa omu ku bakadde b'ekanisa n'atuwandiikira ebiwandiiko ebikakasa nti kanisa eyina ekifo kyayo era ebiwandiiko biri mu mannya g'ekkanisa era tuli registered mu URSB ate tuli mu umbrella eya NAFBAC. Tuze tulwana okulaba nga tufuna eddembe lyaffe ery'okusinza nga waliwo omusajja omu ayitibwa Kiggundu nga musiraamu nga neighbor w'ettaka lyaffe ery'ekkanisa eyalayira n'agamba mbuye tasobola kusembererwa kanisa ava mu layini ey'abawambogo Mbagwe Kawempe nga bo tebakkiriza kusembererwa kanisa ate tebakkirizibwa kusemberera Pork Joint. Naye mu bibiri ku kanisa ne Pork Joint ye wakira alondawo Pork Joint nebanga ye musemberede okusinga okusembererwa kanisa. Ensonga ye gyayina mbu tujja kubuulira enjira abaana be balokoke ate ekyo haramu haramaina. N'olwekyo tuzze tugezaako okwekubira enduulu ne tuyita mu kanso ne bagiyitamu ndowooza kubanga ebadde tetuwa justice ebadde yo yennyini ate yetulwana
okumala okuva 2021 tuyina empapula zonna ezitukakasa nti tubadde tujja nga tukozesa obukulembeze. LC1 atumanyi bulungi, byonna empapula zaffe ziri stamped azimanyi, kwegamba tuli batuuze balungi ku kyalo era tuli mu kuweereza bulungi. Ekkanisa eno yadde badde tenaba kusobola kugaziwa olw'okulwanyisibwa kuno, naye transformings abantu bangi ddala nti ettima eryabadde wano lya njawulo nnyo eri omubiri gwa Kristo. Kanisa yonna efunye emitiwana bwegiti eba ekutte ku ffe ffenna tuteekwa kuvaayo nga mubiri gwa Kristo. Sebo President Museveni nze Bishop mu Nansana Municipality mu Navu Park mbadde nkuwagira myaka gyonna, naye ekinkwagaza n'okuwagira ye gains, protecting the gains. Wenjogerera sebo mukama wange gaini emu gye tutegeera nga ffe ab'omwoyo, freedom of worship, eri under attack by the town clerk, and that's the government. Sigenda kumenya erinnya ly'omuntu kubanga town clerk tukimanyi is the government, town council. Kitegeeza government ye yasaze kanisa yaffe okuyita mu office ya town clerk owekasangati town council. Sebo muzeeyi tetumanyi lwaki kino bakikoze nga tubuzaayo nnaku bonnaku okulonda protecting the gains, kubanga nze nga Bishop Kyemongezi ate n'eggwanga lino bakimanyi bulungi tife abasumba n'abalokole ffe ba bishops sebo tuwagira bukulembeze bwo era ekyo it has even caused hatred to us. N'olwekyo njagala kubwe lwaki tuwagira government eno, tuwagira government wansonga emu is very clear to know, to understand, is the freedom of worship. Era singa muntu yena atandika kulinyirira mu freedom of worship ku makanisa gaffe sebo ebintu biyinza kwonooneka. Era bwenjogerera abasumba baffe bakubya amasimu beeraliikirivu batubuuza ebibuuzo bingi webanga tuli mu protecting the gains ate nga the gains are under attack. What next? Nsaba office iyo eveyo RDC bakole omulimu gwabwe nga bamanyi tife nga bannaddiini wano wetwogere. Sebo njagala kwebaza kubanga basiraamu, bakatuliki, baprotestandi, ba-orthodox, ba-Seventh-day Adventist, fenna tuli or to what the freedom of religion or religious freedom in this country. Era njagala okubiriza abasumba bange kati njagala kubebaza for the solidarity. Mwekubireke engalo. Ate njagala kutegeeza bano abali mabega ku kino tokutte kunatulinda. Fenafupa okutte ku mubiri gwa Kristo. Jombadde njogera ne Mugalula, musumba waffe Mugalula, overseer Mugalula, n'angamba nti gwokimanyi era omanyi omutima gwange nga bw'oŋŋambye ekikwatagana n'ekkanisa zitukirawo. Tumute good Muganda, I'm not a good English. Kubanga ze siri mu English batusiba buzibu kiwanyi ne batuguza sente nyingi kuba tuyina kusoma Luzungu. Maliriza bwenti anti eno fight twasuzenga tuli emitima nga gyewanise. Lwaki bakikoze ekiseera nga tugenda mu kalulu? Muzeeyi kino kiri mu politics. Ate muzeeyi kankutegeeze eno Nansana Municipality tuyina this is Nansana Municipality. Nansana Municipality kutandikira kugombolola eno ey'ekasangati paka eri nabweru paka eri Nansana Busukuma naye wano byenjogere ghetto. Wene ghetto Nansana yona Municipality ghetto.
ate geto kati yerina amaanyi yegezaako okunyenya gains naye nga tesobola abavubuka baffe n'olwekyo mbakubiriza nti muzeeyi bino tobikkiriza bibeerewo nansana municipality wali abana abantu lwaki tebatukolera enguudo zimba emyala abantu bazimba mu myala ne basiba enkubo lwaki tebagende bamenya ebyo lwaki bamenya kanisa ng'erina ekifo kyakyo eri ku ttaka lyayo netuwulira agamba tisimanyi kubanga ntidde abaana bange bajja kulokoka owaayi nze taata wange yali mu katuliki maama wange yali mu protestant baganda bange abo mbasiraamu mukyala wange nawasa mu basiraamu kati nze ndi mulokole ndi bishop abalokole. What are you talking about? Tebyo tebikola mu ggwanga lyaffe. President atugase geto yaffe eno muzeeyi n'ebintu bya tulina n'ebizibu birala kanfune chance eno tulina n'ebizibu birala. PDM sebo PDM yetaaga nayo okugitereeza mu Nansana municipality. Abantu abasinga tebafunye nga bwolooza. Nze mu kanisa yaffe yange gyensumba nabweru nina bamemba baafuna naye baafuna 55,000 ne babasayiningiza empapula ez'akakadde. Ekyo nakyo kiruwadde weekiri. Maliriza mbakubiriza abasumba bange nti nga bwe tuli mu kiseera bwe kiti kubanga muzeeyi watugamba tukuyambe tusomese kanisa tusomese abantu bakole kanisa bakozi nnyo n'okozesa PDM tusobole kwekulaakulana era kyetuliko naye muzibuzi bwe tuyina bwebwo. Era njagala kwebaza abasumba bange. Ndi musumba wa United Christian Fellowship naye ndi sakaawo ndi mukozi wa government. Ekitegeeza office gy'otuddemu sobola gituulamu kati njala kukulabula muganda wange mukwano gwange olwokubanga olina office twagala kumanya nti njagala okimanye nti oli presenting government. Kati bw'oba oli presenting government ebintu bikole bulungi yandibanga omusumba ono abadde n'ensobi naye obulokole bulina obukulembeze. Bw'ogamba nti wamuwa ebbaluwa ekibuuzo kiri nti wano waliwo akulira abasumba mu fraternity y'Ennangabo wamuwaako kopi. Badde njogera ne chairman si wanu ng'agamba sibimanyi ne lwe baasala teri yannyega. Kakati oba obukiraba obukulembeze obwa gavumenti obw'ekyalo bwandibadde bukimanyi. Chairman si wanu yandijulidde n'agamba bannange baatugamba kubanga chairman bamugamba ye yandinoonyeza omusumba n'amukola atya n'amugamba munnange baŋŋambye kino. Ate era nga ne kuno kuliko era abakulembeze b'abasumba bw'ova wano ku fraternity tuyina mukulu Sebuufu amanyiddwa wonna. Kati ate awo tuba ebintu biba bizibu nnyo kuba meya college tukuze naye tukuzambye naye omupiira. Kati mbadde njogera naye nangamba bakiŋŋambye bugambi nange mbadde sikimanyi. So ekyo si kirungi okukola ebintu ng'obikola nga ggwe. Simanyi oba waliwo eyabadde ali emabegawo ng'alina kyagezaako kuwa naye ekyo si kirungi. Njagala kuvumirira nga provincial overseer bino bikome. Tebikoma Nangabo yokka tebikoma mu Nansana mwokka naye province gyentwala erimu kira ab'ekira babadde batutawaanya buli kaseera. Mulimu Wakiso nga district ate era mulimu ne Makindye Ssaabagabo. Njagala kusaba abamenya abalumba amakanisa ga balokole bakikomye. Ekituleese leero si kirala kwe kulaga abakulembeze bonna ku mitendera gyonna nti abalokole balina obukulembeze nga tonnaba kulumba bintu byabwe bimenya. Genda mu bakulembeze baabwe. Engage us. We are here okulaba nga tusetolinga ebintu. Tuyinza okuba nga tutandika nga abanyoomebwa naye njagala okimanye emabega waffe tulinayo w'amaanyi. Bannange tulina Katonda. Engalo tulina Katonda. Mabega waffe tulinayo Katonda. Ebigambo bino eri ekkanisa eno wabe wankwatira Bayibuli tesobola kuva wano nga tusomye ebinyiriri. Ensonga emu yokka bw'eti yatukkiriza okusinza
ate n'atuwa eddembe okukola ebintu obulungi. So yensonga bwe tuba twogera ku gains, feeyo ye gain gye enkulu lwaki ekkanisa ekyamwetadde ekyagamba yongereyokko ku myaka. Era tumusabira ffe ng'ekkanisa tugamba Mukama amuyamba ayite mu kalulu kano akawangule. Ng'ekkanisa y'abalokole tugamba Mukama akuyambe oyite mu kalulu kano. Naye ekimu ku kyenkusaba nga bw'obadde ojja obeera omwesigwa muwala wo musumba, ekyo tukyebaza. Nyweza kkanisa y'abalokole eyimirire, na buli ky'ozza ogisuubiza kituukirize. Bw'ojja n'ogaba mu kitundu n'ogaba mu ssente, laba n'ekkanisa y'abalokole erimu ogiwe. Recently obadde Bukasa w'ewakisa Temangalo, abakatuliki n'oba $2,000,000 n'abaprotestant $2,000,000, naye abalokole tewalowooza nako nti bananga amulokole kiwano bo n'obawa. Kati nsaba bw'ojja mu kitundu n'abalokole babalowoozeeko nga bw'okola awalala, kyongera otuyamba okwongera okwesiga n'ekyo Katonda kyakutaddeko. Naye nga tukwebaza sofa bye wakakola. Kale mu kaseera wano tetuyinaawo byuma nga bwe mulaba nti tewali masanyalaze, tubadde tetuyinaawo byuma. Tubadde tujja wano ne tukuŋŋaana kuva ssaawa 2:30 ez'okumakya Sande ne tuvaawo ssaawa 5:30. Buli Sande okuva ssaawa 2:30 mpaka ssaawa 5:30 tubadde tukuba ngalo, tubadde tetukuba na ngoma. Era ekituleetera okubanga tubadde tukendeeza ssaawa zino tuleme ku inconvenience ng'abantu, kubanga tuli batuuze balungi. Naffe tukimanyi nti kirungi okubeera moderate. Tumanyi bulungi nti singa tukola chaos naffe tuba tubamalako emirembe. So tukolaganira wamu, era abatuuze tebalina buzibu. Omu ku baneiba yatuterekera ebintu wano, abalala bonna tebalina buzibu. Ng'ogyeko omwami Kigundu yeeyita omusiraamu, sikakasa busiraamu nti bandikoze ekyo. Erinnya lye ddala sirimanyi bulungi. Si birungi, era njogedde ne mukama wange Meeya, naye nga yeewuunya ekikola ki ekyakoleddwa. Mpulidde ennaku nti tulaga tetulinawo tekiniko n'omu oba town clerk okuva ewaffe ku bukulembeze bwaffe. Era njagala na kino nti wabeerewo guidelines eziri known eri community, nti omuntu kale ye yennyini agwe mu nsobi, naye nga gwokoze ogugo nga tekiniko nga government okulambika abantu ebintu engeri gye birina okukola ki, gye birina okutambula. But nze njagala kubeebaza abasumba kubanga sinze eddembe ly'okusinza President Yoweri Kaguta Museveni yateekawo, ye ate yalinako obuyinza waggulu n'alijjawo, kuba yalugamba tujje mu ofisi ye nga 5 ate nga abantu yasaze kyaki tyabagambye. So tukivumirira bannange, tuvumirira ekintu kino nese tuvumira yenna mu kaseera kano olw'ekkanisa eno okumenyebwa. Tulina ennaku omuntu yenna, waliwo omwami eyamenya ekkanisa, bamuyita ekkanisa yali oba Ndeebe eyo, yali Anglican Church. Ffenna n'abatali b'Anglican twawulira kati omuntu oyo amenya ekkanisa, goba oyina mutima ki bannange? Ate nga n'omusamiza ayinza okukwatibwa ensonyi okumenya ekkanisa, naye ggwe ng'olina ogamba osinza Katonda nogakangimenye. Kwegamba ebintu bino bannange bwe tuba tunaabeera mu Uganda, nga tunaabeeramu ffenna nga tugyeyagaliramu, tubeeremu obuntu. Oba onazizza musango ne mukwate mu ngeri ey'obuntu. Kwegamba engeri ey'obuntu neggwe olw'okuba olina obuyinza bannange ekintu tukivumirira, nyesse kuvumirira. Njagala okwebaza abasumba mwenna kafu ekkanisa eno egenda kubeerawo. Oba sitaani ayagala waggulu w'ow'amaanyi waliwo ow'amaanyi. Kali oli yaga nti waliwo omupolitagani bw'agenda kubasiba kale ajje atusibe. Kwegamba waggulu w'ow'amaanyi waliwo ow'amaanyi. Naffe tuyina eddembe, tuyina ebikonge. Wiba bikonge ati ono si kikonge, gwe toli kikonge. Gundi ozannyira ku muntu ng'omusaagiza. Naye emabega olwotegeera nti waliwo gwe nnombye tasaaga. So n'olwekyo abasumba mbeebaza. RDC bamukubidde essimu ne baga nti gwa RDC gwo kiri mulaga nti sinze nkirimu. Kati essimu zaabuze dda. Sinze nkirimu kati zaabuze dda okuva waggulu mu ofiisi eyo waggulu. So kaakati ekintu kino akikutteko
alinga azanyira ku muwunda nolwekyo azanyira kuona amulaba nti natulinda tamanyi nti wembabega wa natulinda waliyo ab'amaanyi so njagala okwebaza abasumba solidarity eno tugyongeremu amaanyi tugyongeremu ate ne kasente tukaleete omusajja natulinda nze mumanyi mumanyi musajja oli yakava mu mbaga wiiki ezi wiiki 2 bannange omugole bannange nange abakazi baguma bannange bakazi baguma bali ku mbaga bakali muhane emundu nti ekkanisa bagimenye kakati gwe njogera weebale nnyabo kuguma weebale kuguma kati njagala okwogera sijja kwogera nnyo bakama bange banaye tusimayi kiwe tutuuse mu Uganda era kati kase kakati mugenda kwogera ate ekyo kubanga abakulu we bali temugenda nga tebogedde nabo kati so embeera kanisi ya mulembe neddakati gaffe abakuzeemu abatakyasobola kukola ki abatakola kati nga bwe tuli abakadde tufunamu okusomoozebwa wesanga nga n'omwana we afuna mmere ya leero atasobola kukola biri ababawadde batidde akalulu bakatidde bagamba bagamba nti muyinza okubeeramu obuzibuzibu bwe bawulira eyanzanyo